Anything Media. Ebiseera ebisinga tukola ebinne twerabira nti emisango tegivunda. Wenjogera kati Brother Deodat Aliganyila, head teacher wa St. Mary's College. Eno nno wasomerwa omwana wa Bob Wine amanyiddwa nga Solomon Kampala. Sabiti ewedde eyali mu mawulire oluvannyuma lwa brother okuvayo n'agamba nti ekyamazima akukusa akabanga. Naye kyasobodde okuba nga kizuulibwa amawulire gavuddeyo nti Brother Deodat Aliganyila n'ebifaananyi ebyo by'olaba nti yakwatibwa lubona ng'ali ne musomesa omusajja nga mwana tube Sempiki. Amannya muziku Alhaji Abdul Mnyamishafik Lwanga. Eno ye Fik Media. Kusaba sharing o subscribing amu n'okulayikinga. Tusaba okomentinge ku videos zaffe. Era teweerabiraga wenna omuyisiraamu n'atali ng'oyagala okuba ng'otonera omuntu akalaba ak'omulembe. Bannaffe abagala gifts bakikolako. Ekyamazima kyazuuliddwa nti nga mu mwaka 2009 Brother Deodat Aliganyila yali senkulo ba head teacher wa St. Edward's Bukuumi era kakati wenjogerera kati ye Kakumiro district era ekiikirirwa Right Honorable Robina Nabbanja Musafiri. Kyazuulibwa nti ennyumba ya deputy head teacher Constance Nannyondo yasobola okuba nga eyokyebwa ku biragiro ebya Brother Deodat. Ebyo nno byenkubuulidde kati kambi kuviire ku ntono nga sabiti emu emabega ng'ennyumba eyo tennaba kuba nga ate eyokyebwa. Muzira kisa yavaayo yasobola okuba nga ate akuba Brother Deodat Aliganyila ebifaananyi wamu n'omusomesa nga b'Sempiki era bw'atyo n'asobola okuba nga yabitwala n'abituusa ewa deputy head teacher Constance Nannyondo n'asobola okubimulaga ono eyafuna ekikangabwa eky'amaanyi era bw'atyo n'awalirizibwa okuba nga ayita board meeting eyambagirawo. Board eno yasobola okuba nga ate esalawo Deodat Aliganyila awummule emirimu gye egy'okubeera head teacher w'essomero lino erya St. Edward's Bukuumi Kabaale. Era bwe batyo Nannyondo baamulagira, boodi yamulagira atwale omusango guno eri Archdiocese y'e Kampala ate basobola okuba nga ate bagusala. Bwe yagenda mu kibuga ekikulu Kampala kigambibwa mbu omwami ono Brother Deodat yafuna abavubuka ab'enjawulo ne basobola okuba nga ate mwana tubookya ennyumba ya Nannyondo yonna ne bagisaanawo. Era bw'otyo nga bw'ogitunuulira yo n'eya Kigozi musajja wattu nga tosobola kuzaawula engeri omuliro wezaagwokya. Era ye batyo ne basobola okuba nga bapaatiika eggulire lino ku bayizi n'agamba nti babadde beekalakaasa era bwe batyo ne basalawo okwokya ennyumba ya deputy ono oba simanyi oba ez'abasomesa abalala baazookya. Anti munnange enjovu ebbiri we zirwanira ebisubi byebikala. Kigambibwa nti gavumenti ye yali yasindika omukulu ono Brother Deodat Aliganyila ku St. Edward's Bukuumi era ye batyo nga yasobola okuba nga emuwa omulimu guno. General Kale Kaihura ebiseera ebyo eyali IGP oba Inspector General of Police yalagira abasajja be abapoliisi basobole okuba nga ate bazzaayo omukulu ono Brother Deodat Aliganyila ku ssomero lino era abeere nga ye head teacher wadde nga board yali emuggyemu obwesigwe. Nannyondo yanyiiga nnyo olwaki ekyali kikoleddwa bw'atyo n'agenda ku Vision Group n'atuukirira olupapula lwa bukedde n'abawa ebifaananyi n'abasaba babiteekeyo. Bino nno yabiwa eyali CEO ebiseera ebyo Robert Kabushenga era ng'amusaba asobole okuba nga ateekayo ebifaananyi bino osanga kinaataasa ekifaananyi ky'essomero lyabwe. Robert Kabushenga yalemesebwa okuba nga ate bambi ateekayo ebifaananyi bino wadde yali naye ayagala okukikola. Era Vision Group kye yakola yasalawo okuba nga ate eraga ennyumba ya Nannyondo eyajja. Era bwe batyo ogenda n'okebera eggulire eryafuma ng'ennaku z'omwezi 3 April 2009 ojja kuba ng'olisangamu. Leero wayise emyaka 13 wadde ng'abakulembeze b'Abakatoliki bakimanye bulungi nti Brother Deodat Aliganyila yazza emisango egyo
yakulembera essomero ly'abavubuka erisinga mu ggwanga erya SMAC. Omukama akunkuumire.